Enneema y'Omukama Yesu, okwagala kwa Katonda n'okusekimoka bwe mutuukirivu beera mu mwenna. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu, okulowooza, okwogera, okukola n'ebitaka, omusinze, omusinze, omusinze ddala, kyebanyega Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa tusonyiwe ebibi byaffe atuweesa obulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gwe omusaasisi, ayi Kristo gwe omusaasisi, ayi Mukama gwe omusaasisi, katwegayirire. Ayi Katonda waggudde ensi ebadde wansi nga weeyamba obwetuwazi bw'omwana wo, abantu bo bawe essanyu litaggwaawo. Bwe kityo n'obwomaze okuwonya akabya k'okufa obubi, bawe okubeera n'essanyu emirembe gyonna, bawanga bamula emirembe emirembe. Kati n'ava emusanyu. Esoma mu kitabo ky'Amasooka. Ennaku ezo Isirayiri n'asitula ebintu bye byonna n'atuuka Beeruseba, n'awolezaayo ekitambiro eri Katonda wa kitaawe Isaaka. Katonda n'ayogera ne Isirayiri ng'amulabikidde ekiro ng'agamba nti, Yakobo, Yakobo, n'amuddamu nti, ndi wano. N'ayongera nti, nze Katonda, Katonda wa kitaawo. Totya kuserengeta Misiri, kubanga nkufunirayo eggwanga eddene. Nze nnyini nja kuserengeta naawe e Misiri. Nze nnyini ndikukomyawo ate, n'omukono gwa Yozefu gulikuzza ebikoowe. Awo Yakobo n'ava e Beeruseba. Abaana ba Isirayiri ne batwala kitaabwe Yakobo n'abaana baabwe abato ne bakazi baabwe mu magaali Falaawo ge yaweereza okubakima. Baatwala ebisolo byabwe ne byonna bye baali bafunidde mu nsi y'e Kanaani, ne bagenda e Misiri, Yakobo n'ekika kye kyonna nga kiri wamu naye. Batabani be ne bazzukulu be abalenzi, bawala be ne bazzukulu be abawala, okufunza byonna yatwala e Misiri abaana be bonna wamu naye. Isirayiri n'atuma Yuda okwesooka eri Yozefu asobole okumweyambulira mu Goseni. Bwe baatuuka mu nsi y'e Goseni, Yozefu n'ategeka eggaali ye n'agenda okusisinkana kitaawe Isirayiri mu Goseni. Olwali okumulaba n'amugwa mu kifuba, n'amala ebbanga ddene ng'akaabira kibegabega kye. Isirayiri n'agamba Yozefu nti,
kati kaakano nga bwe nkulabyeko nnyinza okufa, ate nkulabye okyali mulamu. Ebyo Omukama yabyogera. Omukama yalokola abatuufu. Omukama yalokola abatuufu. Suubira mu Mukama era kola bulungi, olyoke obeere mu nsi otuule entende. Weyagalire mu Mukama, alikuwa omutima gwo kye gwegomba. Omukama avaako obulamu bw'abayisa obulungi, n'obusika bwabwe bulibeerawo emirembe gyonna. Mu budde bw'akacwano tebaliswala, ne mu nnaku z'enjala balikuta. Weewale ekibi, kola ekirungi, olyoke osigalewo emirembe gyonna. Kubanga Omukama ayagala omutuufu, talekerera butuukirivu bwe. Omukama yalokola abatuufu, kye kijjukiro kyabwe mu budde obw'ennaku. N'Omukama abayamba n'abawonya, abawonya ababi n'abakuuma, kubanga beeyuna gy'ali. Alleluia, 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 alleluia. Nze ekkubo, nze mazima, nze bulamu, Mukama bw'agamba. Alleluia. Siwalira kyokka ekitange wabula ng'ayise mu nze. Alleluia. Omukama abeere nammwe. Ebigambo ebivudde eri Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti nze mbatumye kyenkana ng'endiga mu misege wakati. Awo nno mubeere balamufu ng'ebisota, mube ng'enjiibwa obutaba na kubuusa. Mwelinde abantu, kubanga banaabatwalanga mu lukiiko era banaabakubiranga mu sinagoga zaabwe. Banaabatwalanga mu maaso g'abaamasaza ne bakabaka okubeera nze. Mubeere bajulizi bange mu bo ne mu baamawanga. Naye gabakwatanga temweraliikiriranga tunaagamba ki oba tunayogera tutya, kubanga mu kabanga ako
tusaasira bonna abafiiriddwako abaabwe n'ebyabwe. Wiiki eno naffe era ekifaananyi kituguddeko baali ekyendegeereka. Mukama ajja atambirambirambwe naye ate wiiki eno amawulire gatandise okujja nga ssemawo okunaanako. Bannaffe bangi bafiiriddwako ab'ennyanja zaabwe abamu nga bazadde abaana abanyikwala sirinawo kutukosebwa kubanga obulamu kyamuwendo nnyo. Tusaasira mukyala Nakano yafiiriddwako omwana we kyalimuka bubati emantireri muyo bamuziisa babadde bapolisaayo twali twagamba kumusabira mu n'eklezia namulire gajjeera kunambiro twalona okumuzi temabega kama amuyise agamba kayisa noenaku zino kayisa ne basose naye kitugonya ebisuubizo omukama byatusuubiza. So dear friends, at times we Christians we ask about how we ought to witness our faith in a harsh environment in which we find ourselves. Like the first reading, Jacob found himself in a very terrible environment when he was going to go to Egypt. But the Lord who sends us is aware of the difficulty, and he says, "Behold, I'm sending you like sheep midst of wolves." Meaning that we are not alone. We are always helped by Him and guided by the Holy Spirit. Mu budde bwe bumu ebirango badde bitambula ebya gulupusi z'abantu bano 24 nga gulupu esooka wano mu Kampala Diocese ye gulupu y'abaseminariyo amanya gaabwe gabadde gasomebwa ennaku zino ebirango babigenda mu maaso tubasabire abadde bagenda okuyimusa okutuuka ku ddaala y'obudyankoni ate n'abadyankoni abadde bagenda okusuubusibwa okutuuka ku ddaala ery'obukereewo saseredooti. Ebibeera eriwo tumanya olwenenjusa pulogulaamu n'esigala egenda mu maaso twongere busabusabe yonna omukama akole nga bw'alabye. So maaso tubano gabakwatako bulungi kubanga bagenda okuyingira mu butumo obwo wabeeramu okutya kyekiddako gye nandumibwa binagenda bulungi gye ŋŋenda binantambulira bulungi. We always get fear ddala kutandika ekintu ekipya kebere bizinesi kebere projekiti oba ogitandika wabeera okufa okutya fear of the unknown kyekiraddako bizinesi entandika entambula bulungi projekiti ngenda okutandika entambula etya enagwa bulungi enatambula bulungi. We always have that fear naye mukuteeko kwonna kwonna omukama wakulula olwaleero fear not, I am with you till the end of the year. Tusabe n'omukama Katonda atuyambe atuwe obuvumu atuwe enneema atulabirire mwoyo omutuukirivu buli mbeera yonna tusigale nga tumunywereddeko mu bulamu ne mu bulwadde mu kufa buli mbeera yonna tusigale nga tunyweredde ku mukama. Ekimu kye tukola tukiteeke mu mikono gy'omukama. Obulamu bwaffe tukuteeke mu mikono gy'omukama. Engendo zaffe enyipe n'empanvu tuziteeke mu mikono gy'omukama. Famire zaffe tuzikwase omukama. Baganda baffe ab'emikwano bakona bizoleberebera tubateeke mu mikono gy'omukama. Y'omukama Katonda oyo ajja kutusaasira era ajja kutuwonya. The Lord will spare us. For he says, sireka kumuweereza wange kufunda ajja kumukuuma ate ajja kumutaasa buli kabi konna. Kale n'omukama kinyanyiro kyaffe bannange tudduke nga tugenda gyali bulijjo mwetegefu okutwaliriza ate n'okutusaasira mu byonna. Ayi Mukama Katonda waffe
bajje eyo byagalagalira mu kitiibwa era kwonna badiri ekisa okufa naffe ffenna twegayiridde tusaanire okugabana bulamu obutaggwaawo kyanga okugulumiza manima byogedde obutuukirivu ina Katonda yosefu omutuukirivu bba n'abatuma abatuukirivu n'abatuukirivu bonna balibafanyiriza obwedda bonna yata omwana wo Yesu Kristo. Bwe Katonda Kaali omuyinza wa buli kantu abaleeta omulimu oyo mutuukirivu mu Kristo ono mwalimu okuvunaana okunaamu naye era mwenge ebyo bwegenera mu kitiibwa emirembe n'emirembe. Kitaffe ali mu ggulu Mukama twegayiridde ekyokola ebyo byonna byabino mu ddembe yira essatu n'ennamu zonna totebeerera tokugabukana muno nga tulina obusima kusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yagamba okulaba nti mbalekede emirembe wadde eddembe lyange otulawulira bibindiradde era amaaso gasekkiza ku eklesiyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusiikimu nga bw'oyagala bawanga ne bakola emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libe nammwe ennaku zonna.
mukama otujjuziza n'ebirabo ebyenkana wano tukwegayiridde tuwe tufube tufunenga ebirabo okuva okulokoka nga letuta okutenda awagalwamula emirembe katonda gwe mulungi ennyo n'abaana babeese Omukama abere nammwe Katonda omuyinza wa buli kantu Mwazi ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu abawa omukisa era abatukuumire eminsi ewedde